okwesogolera kulungi n'okomba engalo ate kikuwamuuka enkizo obutaseerwa gwe wamma obutaseerwa gwaba mukunya. Kale nno nga kimanyi obulungi bw'olwawo okuteeka empomeko ku nnamunwe ebikuviiramu tebiba birungi, oyinza okufuna eryengwira. Nze nno natudde dda ekyaziyazi entanzi kyetuula awali ensungo yaayo. Kubanga nfananyeko wa ggongolo mutanda laba yazinga enkata nga tanalaba nakyakwetika. Bwe bityo weekaakire. Omugenyi ye tasobola kwekaakira na kwerungira. Omuwa akaduudu okubeera nga akanyiga mu kyoto ky'abatabaazi obeera nga alese amagero nga atadde mindi ku mumwa. Kubanga weekaakire omugenyi yeekaakira taaba omubi. Kinogezi ky'olulimi Oluganda kino #26 naba ya 26 weewaawo #26 nenga kyutuusibwako Peromane. Send now, receive now. Gw'okikola otya? Va mu kwetenenkanya. Mbusimanya ng'omungu n'omubugenja ulumpaawo. Sindika ssente ne Peromane z'amasannyalaze, school fees, business yo oba mazzi. Ffe tetunonooza. Ozijja Uganda kuzita South Africa. Oba ozijja South Africa kuzitwala Uganda. Jangu ku Elephant House. Suuti 15 ku luguudo 1555 Albertina Sisulu Road, Johannesburg. Oba kubira Honorable Scovia Mugabi ku +27774957040. Send now, receive now. Tewerabira nti zituukirawo. Obeewuliriddeko nno ng'olwaleero bakutuusizaako ekinogezi ky'olulimi Oluganda nga tugenda kwogera ku nkoko. Enkoko tukyagiriko bassebo ne bannyabo. Enkoko ennyingi nga ziri awo wamu nga nnyingi si bbiri si ssatu nnyingi nga ziri wamu. Enkoko ennyingi ezo tuziyita olwebeeya lw'enkoko ennyingi. Yalunda enkoko abantu bagenda okutuuka mu luggya lwe nga balaba olwebeeya lw'enkoko ne beewuunya nnyo ye engeri gye yali akikolamu okuba nti azirunda n'aziweza ennyingi bwe zityo. Olwebeeya kati nno lino liba linnya lya kibinja. Agamu ku mannya ge tulina ag'ebibinja. Era n'olwebeeya osobola okuluteekayo baaba oluwaayo. Enkoko ennyingi eziri awo tetwawuddeemu oba nto oba nkulu naye zonna empanga, enseera, ebitulazi, ensenyi zonna awamu tuluyita olwebeeya. Okitegedde kinogezi ky'olulimi Oluganda kituusiddwako Peromane. Banange kyentuusa ku bandi nga londobe ajumbye bwe bakutenda okukuba entungo gwe tosuula mu musiri gwazo ng'owenjula ebikankanyiga. Bwe naasuuka ennyo wano nja kuba nfuuse mulimba ate nammwe mugumanyi. Ogw'obulimba bwo teguggwa mpoza. Kale newadde empozi embi tebongola mannyo nze bitajjudde tebinjiikira. Ng'ana ebizito wato ntika ebbumba nedda seetantala. N'olwekyo nsiibudde Munnabusiro Musisi Bosa Geoffrey Nkongi yamuvule n'antagwira kyeya kimu kiwoowoolo munnyugwavu atalina mazzi talya saava omwana ono wabambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda era Ssaabasonyiwa Kaluwoomya mu nsona lulimi ene ekinini empoomera ennyira enyumira abantu okwetoloola Ssengendo Nabulamu. Nsiibudde